obwa amaanyi era bino kimu kitegekeddwa bulungi nnyo. Abayimbi bangi abamperekeddeko kuliko Afrigo Band, Mariam Ondagire, Maddox, Bebe Cool, Misa Kisemakula, Maureen Nantume, Betty Mpologoma, Sophie Nantongo, Carol Nantongo, n'omukyala omulala bamuyita Grace Nakalema, Jamie Culture, abayimbi bangi ne Bebe Cool kwali. So bangi abamperekedde time tunatandika ssaawa 12 kubanga abayimbi tuli bangi, aye nange ennyimba ze nnina nnyingi. Kati nina okubatandika ng'obudde bukyali munyumirwe. Emiryango tegenda kuggulawo ssaawa 10 yakuba giguddwawo. Omuntu ayinza okwebuuza oli mukyala mukkiriza osobola otya okujja n'okkiriza ssente okuva eri Ssenkulummandwa ng'ate oli mukyala mukkiriza? Ekisookera ddala ndi mukyala Muganda. Ennono tugitandikira waka. Kati omuntu aliyo ng'amanyi talina nnono aba alimba. Kati ffenna tuli bantu era abakkiriza. Omwami omusamize abasamize batera batya naddala mu bivulu, ate ne mu bivulu tubadde tulina omuntu omulala gwe tulaba eri Mama Fina nga yatera okuwagira abantu. Lwaki ofuddeyo this time around ogamente osupporting ye, lwaki osupportinze Catherine Kusaasira? Ekibuuzo ekyo kibuuzizza lwakuba tonna bakola research ku masenko siri mu bya bivulu kuba supportinze abayimbi bangi n'ebivulu bingi. Kabaako yali wano ku kivulu kye kyali Kalenga. Shiba ono munnaffe naye n'abeera wano era n'asupportingibwa. Nzize nsupportinga abayimbi ki bangi. Spice Diana yabadde yakava wano. So sikiyingiddeemu tikipya. Tubadde ne loop promotion nga tuteekawo ebivulu almost Kampala yonna tukoze ebivulu bingi wamu ne loop owa Star TV. So sikiyingidde mu kintu kipya nkitegeera. Ekyokubiri, lwaki nvuddeyo ng'omusamize? Omusamize naye muntu abako nekyanyumirwa nekyayagala. Waliwo abantu balowooza nti omusamize taba na feeling, omusamize taba nakyayagala, taba nakyagamba kino kyenuwirira. Ate n'ekirala, music kyekimu ku kiyinza okuyamba abantu okuba educated. Nze bwe mba njagala ensi eddeyo ku buwangwa n'ennono butegeera, okuleka okugamba nti yes Katonda mutegeere mu Catholic Protestant naye tovaamu kali okutegeera nti oli Muganda. Buli omu alina okuddeeka ono Katha akomyewo waka, wano we waka kuba ye nnono ye. Naye gali amadini ag'Abazungu just ki bagenyi bajja ogendayo. Ate kankutegeeze osobola okubeera Omukatoliki leero enkya n'obeera Omusiraamu, naye tolikyuka kuba Muganda leero oli n'ogamba kambeereko Omusoga. So kalica eba esigala ki kalica. Era nze lwaki nabakwatamu bannamawulire mbagala nnyo naddala n'abayimbi, njagala mukyuse mindset zammwe. Bwe mumala okyusa mindset zammwe ate mutuyambeko okukyusa abantu mindset zaabwe. Kuba kakati kalica simbi naye abantu be balwadde mindset. Balina engeri gye balabamu kalica bwerina okuba era bakirabanga ekikolobero, ate ne bayambako abajoonoona okugiyingiramu gikolera bye bakola ki bye baagala. Naye nga okusamira kitegeeza kusamize. Bw'oba obadde mubbi n'ossa omuze ogwaki ogw'obubbi, oba obadde mutemu n'ossa omuze ogwaki ogw'obutemu. Ge makulu bajjajjaffe omusingi gwe bakola ki gwe bakizimbirako. Lwaki olaba kasika omutaasa nti nkyaza abantu bangi gwe ne bw'otamanyi babusiba omuntu tubayitira kamera. Nakasa ayinza okuba nga leero sibwesusa okujja wano naye nga leero lwakugambye nti jangu obeerewo nga nkola ki nga bampattebo okitegeera. Naye abantu bakyala kusinziira ku muntu kigwakyalira. Tulowooza nti Kase yavudde eri out of Burundi kange nekyalira omusamize nga tamaze kukola kunoonyereza kumanya musamize eki gwenkyalira. Yategedde kategori y'omuntu gwakola ki gwakyalira, yeeyisa atya, akola ki. Kyova olaba nti wano ewange ojja kusangawo abantu ab'enjawulo abajja wate nga bali free. Wano osangawo abantu abasukka mu 5 naye ng'ate bonna b'amaanyi mu ggwanga lino okitegeera. Abantu ababeerayo naye ffe bajjajjaffe batubikkulira ebintu bingi ate batwebuuzaako ebintu bingi. Era gwabeereyo n'ogamba nti nze mu ddiini sisemberera muntu musamize, bayidawo okusosola si kulungi. Nze ndi musamize nate nina mikwano gyange nga balokole bajja nawano.
nina mikono gyange nga basiraamu bajja wano obwo si bwa Katonda obwa Katonda is love n'abakristaayo bakyogerako ekyo kyogifunye nnyabo omukyala okwagala nakyo bakirabo okuva eri Katonda n'abakristaayo bakiyimbako nti okwagala nakyo kyekisinga otugatta kyekiraga nti Katonda akola muffe nga toyawudde eddiini toyawudde olyayo olowooza ati ono wa DP simanyi ono wa Nuutu ono wa NRM wakati nze wano ewange aba NRM bajja tasobola abakonna bagambe mukwano gwa bisala mu nswa oyo simanyi wa people power spice day simanyi oba waki nze tebinkwatako azilonga muntu azeje mukwano gwange aba mukwano gwange mugambuddemu nze mpagira aliko yenna abeerako kayimba ki akakasa akasinga okunyumirira genda okututwala ku seena kusheraton kasa alina akayimba keyanyimbira kuva mabengeri nekanvugiramu era tekagenda okungenda enkalabi eno nkola ya takisa ekifulumo kyatambula obadde tumanyi siddogo kabalasane anti bapatana bumo kugaya bawina tebabulwa bigambo nebwogwa nebawangula nebwebikusala nebwofuna nebakukyawa nebebakwagala basina babijweteka dobo nti oyo yagenda mu nnyanja asamirira misambwa bwali mubalumira ati mukama akola ddi bannange ako buli kigambo tubadde tumanyi otandikira wano bana neyanza nnyo neyanzeege mukama Katonda akuddize ate we bali kwagira music wa Uganda we bali kutuwagira kubanga ffenna otuwagidde ate buli muyimbi akutuukiriza n'omuwagira kikulu nnyo bagamba omukono ogugaba gwagabirira okugaba kimu kukiraga obwa Katonda mu muntu nti gwogaba ate ne Katonda akugabira n'ekirala ekisinga obukulu navaayo kuba modo kulaga abantu tinemubasamize eri abasobola okugabirako nga Katonda abasobola okugabirako ngaani abasamize baleme kwenyooma nabo baddemu obwa Katonda bategeere nti kuze bafunira abajjajja kisobola ate okuyambako omuntu omulala singa aba yeetaazi ate n'ekirala ensi obutabanga etusosola tulwanisa discrimination nti omusamize bamulaba alina kuba tayambala tanaaba takola kindowooza otusobanulaga omutindo oguliwo so tulina nga bamodo eri abo abantu abakkiriza mu ggwanga nino okukyusa obulamu bwabwe n'okuba nga basosyatinga n'abantu nga bafiitinga naki n'abantu ate era nja kudda nkulabeko kubanga munnange kyabuntu bamuntu akuwa mukana akaseera ketulimu nina okudda neyebaza manyi omukisa ogumpadde omukisangukuwadde abantu genda kufuna ate ekyo kigyeko amabuuza teryali atuuse wano abantu bannayuganda nebatamuwagira omanyi nga batwagala nnyo eyo gye babeera batufunire eyo naye ate wetudde eno ku bbali tebanandabako nti kasenya atuuse wajja kigendamu Senkulu Kasiko Mutaasa ekyamazima ndabyemu era feesi empya kuba ndi muntu w'amawulire ennyo naye era ndabyemu feesi empya zikola ki nina obbeeyanjulira nze Senkulu Kasiko Mutaasa ndi musajja musamize jjajja w'abaana asamiridde emyaka 25 siinaako musango kupeerosi wadde poliisi wadde wantu nze musamize alikiriya mu nsi eno ekyokubiri ndi CEO wa Mutasa Development Foundation ekitongole ekyateebwawo abasamize okuyambako abali mu bwetaavu ndi wanzikiriza ya buwangwa naki nzikiriza nti muzungu nga tanaba kujja wano twalina Katonda era ekigambo Katonda sikyabuzungu kyaffe wano balisangawo
awo. Okay, Anti Cafe.